Kawuma Blasi w'emyaka 57 omutuuze ku kyalo kya Namuli mu ggombolola y'Ekyamulibwa mu disitulikiti Kalungu yalagidde poliisi okuwenja abazigu abamusanjaza amajambiya kumpi omubiri gwonna. Kawuma tumusanze mu ddwaliro ekitovu mu kibuga Masaka gye yaddusiddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okusimattuka n'ebisago eby'amaanyi. Agamba babadde bamaze okulya ekyeggulo nnyina n'atwala essaaniiko mu kiyungu yagenze okuwulira ng'alaja n'okkuba enduulu n'asalawo okufuluma ataase nnyina kyokka abazigu tebaamuganyiza ne bamusalako. Banjali mudimu mbako TV mama tuteye bisaaniko atwala ebisaaniko mu kiyungu n'empulira enkuulu agamba nti batandikiddewo okumutematema nga bamukanda abawa ensimbi ze yabadde atunze mu mwanyi gye buvuddeko. kyabadde kya ssente agamba enduulu gye yakubye yamuyambyeko okusimula balirwana ababadduukiridde era abazigu ne badduka. Abooluganda lwa Kawuma okuli Geoffrey Mukiibi ne Fabison Muwonge balaze okutya olw'ebikolo eby'ettemu ebisusse mu Kalungu ne basaba ekikwatako okubayamba. Tusaba abakuumaddembe baleme okubeera obuzi ku poliisi ni batandika okusaasaanako mu kyalo ate n'ekirala beeyongedde okuyinjaga abasukka okuyinjaga abantu naye abakulembeze tebabifaako. Baana ba ku byalo okwo ate era nga bazze babba batulugunya abantu etuyambe enoonyereze abakoze ekintu ekyo kuba kiraka bangi. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Twakasiri ategeeza nga bwe baliko abantu be bakutte abateebereza okuba nekye bamanyi ku ttemu lino nga wakyaliwo n'abalala abakyanoonyezebwa nga bano obudde bonna bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Era ddala bana nga bano bonna baami bakwatiddwa mu bigambibwa nti balina kye bamanyi ku misango gy'okulumya saako n'okugezaako okutta omuntu. Bano bakwatiddwa kwengera okuzuula ekiruubirirwa kyabwe saako n'okugaba nga etteeka liramula mu mbeera eyo. Fiona Nanyomo yakusakidde Green ku Bukedde TV.